Federation. Mukowe ebinze ntwale by'ekikugu ebikolebwa wano kitebe ky'abayimbi. Wiiki eno waliwo erinnya lyange n'erya Federation birabiseeko gye muli eyo mawulire mu mbeera etali nnungi. Si nkola yaffe nga abakola eby'ekikugu okujja mawulire bwe tuti, naye tugeza okulaba nga okusirika ennyo ate tugenda kufiirwa ebintu bingi. Bannaffe basazeewo okukozesa obulimba ate okuttattana bye tukoledde emyaka mingi. So tusazeewo naffe ab'ekikugu tujje tubategeeze biki bye tukola wano, bikolebwa bitya, ani abikola. Osanga nammwe munaatuyambako okutegeeza ensi eno nti bannaffe abo oba either be batategeera bye tukola oba balina ebigendererwa birala. Okusookera ddala ku by'ekikugu bye ntwala tulinamu departments eziwerako. Tumanyi olunaku olwokubiri buli lwakubiri mubadde mutugoberera tujja ne tunyumyamu ng'abayimbi. Twawumulamuko naye omukulu wa jam session Sewa Nnyana Malcolm atujjamu ayobodde atubula enteekateeka eri mu department eyo. Tulina department ya mental health. Mental health eyo yetwala yebudaabuda bannaffe abalina ebizibu naddala. Mental health is about ebintu egyaffe engeri gye affectingiddwamu over time ebintu bingi. So department namba twagiwaayo ebudde bannaffe abo. Era wemala okuwanjulira department jababula ebitonotono bye tusobodde okutuukako mu mental health. Tulina department esinza okwogerwako ennyo mu mawulire wiiki eno eya SACCO. SACCO eyo ye business arm eya Federation era bannaffe bamemba kuba si buli muntu nti amemba naye bamemba ba SACCO mwe bayita okweyamba enkulaakulana. Tulina board ya SACCO kwentuula nga Mwami Musuuza Idrisa chairperson waffe ne Martin ono katuulako ku lukiiko olwo. So Martin will handle the SACCO, ajja bannyonnyola SACCO biki byeri mukola. Tulina department ya research and development. Research buli kye tukola wano tuba tukinoonyerezaako. Tutwala obudde bwaffe tumanya biki ebifaawa oba ebintu tubikoze tutya. So research department eyo Martin era yagikulira. Olwaleero mu press eno ndowooza alina bitone by'okuddamu naye nja musaba mu budde bwa SACCO ajja tugaziyizaamu tumanye n'ebifa mu research. Tulina department ya women's league oba bagituuma Her Voice y'abakyala ekulirwa vice president Shiba ne Lilian. Eyo twakagitandikawo tujja kubabuulira enteekateeka yaayo nga etambuddeko. Tulina department ya legal and compliance etukwasa amateeka gye twebuuzaako nga waliwo kye tugenda okukola nga kirimu amateeka. Ekulemberwa John K. John Minister President era yamenga sure President baalabye era bakkaanyiza ku ki. So mu bufunze bwetyo bwe tutambuza ekitongole kino. Mu kubayisaamu akatono mu mental health bukyatandika Federation twasanga industry erina ebizibu bingi. Bannaffe abamu stress ng'ebaleetedde okukoseka ne tugezaako okubayita kyobanga twateekawo jam session eyambeko mu kusisinkana kuno. Bannaffe bangi twalaba nkuba titwalina ssente naye twalina connections ezisobola okuyambako ku bannaffe naye twamanya tufunayo kasente nga tuyita mu gavumenti ya wakati ne tugamba tukatukwatireko bannaffe abamu. Waliwo abali malwaliro, waliwo abalwadde twajja ewaka ne tubatwala mu malwaliro. Twagezaako lisiti mpanvu naye neebuuzizaako ku bamu abakkiriza tuboogereko ne bakkiriza tuboogereko. Waliwo bannaffe ababadde mu rehabilitation era bamalirizaako olugendo lwabwe. Abamu kyamukisa mwe ate ne baddirira naye most recently twajja Grace Can mu rehabilitation center gy'abadde amaze ebbanga. Twajja Fie
fee amala emyaka 2 naye mu rehabilitation center ne producer Didi abo bakulu benjagadde twogereko n'abala gye bali naye abo tukiriziganyiza we shall use them as a study ey'olwaleero. Tulina bannaffe betuyambeko mu kusasula bills abadde malwaliro naye nga tweyamba abakulembeze baffe badde balaba obwetaavu bwe buli naga nti abundi oyo alemereddwa tumukwatireko. Mu bangi betukwatiddeko mulimu munaffe Sami comedian wa Mighty Family olwo kajinaffe bakaita na kiss kakulira mental health wano ko kagera mu operation mu HK ndoza nakati tukyalina bills zikyasasula naye twakayambako kati kafuda for recovery. Tulina coordinator waffe wa Northern Uganda mwita Blood Moon yakamaliza olugendo lwe naye abadde mu ddwaliro. Waliwo omusajja waffe muzeeyi wa Frigo mwita muzeeyi Saidi tuli mu lugendo lwe naye olukuwona. Waliwo mwanyinaffe Jack Nabwami w'emukono eyo twayambako ku bills ze. Waliwo mwanyinaffe Kemisera yali stuck e South Africa oye bitwawulira nga kimu tutuuseeko ne tubukinga tiketi ne tukola ne tukwatagana ne bannaffe abali eri ne tusasula ebyali bimubanjibwa ne tubukinga tiketi ye ne tumukomyawo ku butaka era kati ali wano lwa federation. N'abala bangi abo benjagadde tukodeko kubanga bo mubamanyi ate bemutamanyi be bangi the minor faces so bingi ebikolebwa wano abo twalabe bannaffe that is precisely mental health. Twalabe bannaffe bavuddeyo n'amaanyi mangi okusaanyaawo ate ebirungi etugezaako okutuukako netugamba bw'oba onootambuza omulema osooka kumuweeka katusooke tujje naffe tubaddemuko. Pati esinga obukulu mu mawulire eyo gyetulabye nga twetaaga okwadressinga eri mu sako butya bwe tuwola ssente zaffe baani bye tuwola era bitambula bitya. Martin nja kumusaba yajja okukwata ku saidi awo naye kansooke nsabe mwami Sewo nsewanya noono asooka atuyitire mu bigenda maaso eyo kuba tulina ne bannaffe tukwatiddeko mu concerts abadde balina concerts ne tugamba nti anga federation katuyowa omubiri of course nga tweyamba amagezi agava wa president waffe Eddie Kenzo. So abantu abo mwami Sewo boyogera ojja tuyamba omenye concerts etubaddemu na butya bwe litambule buye. Kale njagala okubeebaza bannamawulire abasobodde okujja naddala ku nsonga zino ezikwatagana ku bayimbi. Nze Sewanya na Malcolm James ndi musajja muyimbi era ng'erinnya lyange nze Sewa ow'Eggomba. Sinza ow'Eggomba mu nsobi naye Eggomba gye nva kati kale njagala nnyo ekitundu kyange. Mukama wange nga bw'abadde ayogera ababuulidde ku jam session twalowooza mukama waffe omwami Eddie Kenzo yalowooza nti ffe ng'abayimbi bwe tunaafuna olunaku ne twegatta ne tusobola okunyumirirwa awamu kijja kutuyambako okubeera n'okwegatta okwo okulinda foundation ennene. Kwe kuteesa n'agamba tufune olunaku olwo tutuume jam session day nga tusobola okujja ne tukuŋŋaana wamu ng'abayimbi ne tweyimbira ebintu byaffe ne tunyumirwa ne tumiitinga ne twezzaamu amaanyi. Obaoli awo bangi ku ffe twali tuweddemu amaanyi naye bwe twatandika ensonga ya jam session abantu baddamu obulamu n'okuyimba ne kuddamu ne kweyongera. N'abo abato mu industry eno baafuna okusoomoozebwa ne bagamba naffe katusinkane abantu abo tusobole okukolera awamu naffe tubeeko ne we tukola ki ne we tutuuka. Twajja tutambula mu saako eyo gye mbanyonyodde twagezaako okunoonya bakulu baffe abaali baggwamu amaanyi, bakulu baffe abaali batakyafuna stage nabo ne tubaleeta ne tubawa stage eyo ey'olwokubiri. Eyo nno we twawunzikira omwaka guli oguwedde nga stage y'olwokubiri olusemba mwezi yemu ku stage e Kampala esinga okuba n'abantu abangi ate era esinga okunyuma. Nammwe bannamawulire abajjanga wano mujja kunjulira nti olwokubiri olwo kyabanga kijjoli ng'abayimbi babeera wano kumpi abayimbi nga 8 nga bajja mu kifo kimu ne bakuŋŋaana abato abakulu abakadde n'abalabe. Twayita mu ssanyu lingi era twacelebrating abayimbi bangi. Abayimbi naddala abakulu baalinga bangi
mu celebrations zaffe kubanga twateesa nti buli lunaku olusembayo tubenga n'omuyimbi omu gwe tuwa ebimuli bibiri muwe muli kitegeeza okumu appreciating omulimu gwagasse ku music industry era abayimbi bangi mwajjanga mubalaba nyinza obutamenya nnyo mannya mangi naye mwajjanga mubalaba okubira ddala ku Mwami Ssebatta Bakibijjigiri mukyala we waliwo n'omukyala yayimba ennyimba mukyala wa Mwami Posaka Helena mukyala Helena kugaba abayimbi bangi Joanita Kawalya tetukola wano kugezaako kuzzamu bannaffe ndasi tusobole okusigala nga tutambuza omulimu gwaffe ogw'okuyimba. Njagala kubategeeza nti tukoze celebrations nyingi for over more than 2 years nga z'abayimbi. Tetwaleetanga muyimbi omu wabula kwoyo omuyimbi omu tuleetako n'abayimbi abalala 1000 nabo basobole okufuna exposure naddala ey'amawulire n'ey'abayimbi bannaabwe bennyini ne community etuliraanye beegezaako okujja wano. Tetwakoma okwo olw'okuba nti omulimu gwaffe gwa kuyimba wabeerawo point w'otuuka ng'olina okuteeka kye tuyita concert. Bannaffe abategekanga concert twabakwatirangako. Support gye tuwa omuntu ategese concert tumusupportinga nga tumuguzeeko tickets oba nga tumuguzeeko tables. Mwababeera nga mu by'okuyimba ensonga ezo muzimanyi. Bwe tujja ne tukugulako table kugeza table eyinza okuba ya million 3 ne tugulako table 2 kiba kitegeeza tukutaddemu support ya almost million 6 oba okitegeera. So bannaffe bangi mu concerts twagenda tubayambako engeri eyo nga naye kisinga obukulu concert ya Mwami Ssebatta nayo yava ku stage eno yennyini bwe tuli olwaleero. Ebigambo byatandikira wano mukulembeze waffe n'asaba buli gwe kikwatako buli asobola buli ani twegattire wamu tusobole okuggusa ensonga ya concert ya Mwami Ssebatta. Nabangi abayimbi mukimanyi muzze wano ne mumusaba omukulembeze waffe n'abayamba n'abatuusiza eddoboozi eri abantu agandi wane noono naye tumuwagire nga bwe twawagira gundi. Kale abantu bangi nja kumenyayo katonotono. Mwanyinaze Sister Charity, mwanyinaze Annie Kansiime, Haja Luna Mubiru, Maama Alima Namakula, muganda wange Truth. Ngezaako okumenya abantu abo nga ntabikamu n'abatava mu Central kubanga ffe nga federation tugezaako okulaba nga Uganda yonna abayimbi bonna mu Uganda yonna tukwatira wamu kubanga omuyimbi ne bw'aba Nkole ne bw'aba Kotido ne bw'aba Sebeyi era naye abeera muyimbi wa Uganda si bwe guli. Kale tugezaako okulaba nga bwe tuba tugaba obuyambi tetusentaringa mu Kampala wokka wabula obuyambi buno tubu extendinga mu matabi gaffe ag'enjawulo nabo bafune mu muganyulo ogwo ogwaleetebwa Uganda National Musicians Federation. Bayimbi abo tuzze tubayambako ne support eyo ffe gye twagala okuwa omuyimbi oyo abategese olunaku olwo era bazze bakola bulungi. Banaatuweera obujulizi mu abandaba leero buno obubaka bwe bukutuukako nawe osobola okuextend ate ssente ezo nga tetulina we tuzijja oba oli awo. So ne tusalawo tuwummulemu tusobole okugira nga tutematema empenda tufune ssente endala ezinatusobozesa okugenda mu maaso ne jam session eyo. Era mbategeeza mu abandaba leero nti mu budde butono nnyo jam session egenda kuba eddamu ng'eri big and better. Njagala okusembayo nga mbategeeza nga jam session tennaba kuddawo ku lunaku olwokusatu tulina ke twabategekeddewo olw'okuba nti lunaku lwa mental health day twalowoozezza nti tubeeremu n'engeri y'okwesanyusaamu era ng'abayimbi katono naye kalungi. Jam ku lwokusatu obeere naffe onyumirwe naffe tubeere bumu neyanza. Webale nnyo Mwami Ssewanyana. Ndowooza kampite ensonga olw'okuba nti nebyasako bingi nja kuyita sijja ono kubanga nawulidde ku nsonga ya Nathan era mu mawulire wiiki eno. Abantu bano simanyi oba kino kibakola bakikola mutima mutuufu naye katubuulire kubanga yakwata appointment za president
tuwulire ku nsonga eyo then tulabe ekiddako. Sikakasa nti ekikola mutima mutu. Nnyo mukama wange ya mukulu Nati Nathan then briefly mbabuulire n'engeri ofiisi eyo ya president engeri gye twandulingamu ensonga. Nati Nathan appointment yo yaliyo ng'ennaku z'omwezi 5 March, kubanga wano tukipinga records ebintu ebisinga bye tukola, era nze omwe yakola appointment ya Nati Nathan, era njagala kubakakasa nti yalaba omukulembeze kubanga yali azze kulaba president era yamulaba, because that is the most important thing, nti yali azze okumulaba n'amulaba. Ekyo kyayogera nti yagamba mutamumanyi, nze nganze eyakola appointment sikimanyi, kubanga president alabye abantu bangi, nakati alaba abantu bangi n'abakatandika okuyimba yesterday president abalaba, so tamanyikiddwa nti asobola okuvaawo ate agambe nti tamanyi omuntu nga Nati Nathan munywanyi we. So ekintu ekyo si kituufu, era president waffe si ye muntu akola ekintu ekyo. Nati Nathan yamulaba ennaku z'omwezi nga 5 March, bye banyumyamu byabwe ng'abooluganda, era awo wennyini president's office eno njagadde mbatangazeemu katono tukola tutya omuntu ayagala okulaba omukulembeze wange. Department si zino ze muwulidde mukama waffe ayanjula zihandulinga ebintu bingi. Abamu abajja okulaba president waffe obanga bamwetaaga, mulimu abawandiika amabaluwa nga balina ensonga zaabwe, era ezimu tusooka ne tuziteeka mu department gye zisaanidde okugaayibwamu obanga secretariat, omwo ne tufuna resolution ne twanjulira mukama waffe ne tuyita n'eyo ttiimu ebeewandiisa okumulaba, awo ne tulyoka tumulaba basing on why they came. Abamu abasinga bantuukirira era ne mbaschedulingira ne balaba omukulembeze. So nga bwe mumanyi mukama waffe talina ofiisi eno yokka, alina ofiisi ye ya senior presidential advisor Muyenga, alina ofiisi ye etuula ku Big Talent, alina ofiisi ye nga president wa federation wano e Mutundwe, alina n'obulamu bwe. So buli muntu ajja tukuhandolinga okusinziira ne tukugaidinga nti ensonga yo si ya music, maybe oli other creative wagenda kukulabira e Muyenga, ensonga yo ya department eno, ensonga yo yaki. So that is how we handle the department of the president's office and many other. N'abalala abakola naye mu office ye nga vice president waffe Shiba ne Uncle Paraso, era nabo bwe bajja tuhandolinga appointments zaabwe nga bwe tuteekeddwa okukola nga tetuyisizaamu muntu yenna maaso. Tweyanziza. Uncle Bafa nga afanaffe nga tugamba ebigambo byetamanyiiko. So mu bufu buno saagaludde nnyo kwatakinga muntu, but professionals tujja kukola ogwaffe. Nja kusaba Mwami Martin biri bitya kusaba yenze usual suspect inyale yange zisanga mu bizibu bingi nze nvaako ebizibu ebisinga, naye nga sinagenda mu maaso tulina omukulu ono John Kateregga omulangira engeri gyakulira ebyamateeka wano ne compliance, badde nsaba atuyisizeemu sako kyeki era kitegeeza ki eri abayimbi baffe era emitendera gyayo sako ekola etya. So soke tumuwulirize then awo ndyoke nakujjanga buli wetubayita kama wange Michael CEO waffe ebale nteekateeka eno bamusizzaako mwenna olwa mukama waffe Edikenzo n'abakulembeze bakulembera nabo waggulu eyo. So nze ngenda kwogera ku sako eno gye tulina eya wano main sako, Uganda National Musicians Federation Members Sako,
n'engeri gyetambudde. Waliwo sente zetwasooka okufuna zaali biliyoni 5 wadde waliwo omu ku bannaffe yagamba nga zaali 3 nga buli wajja mu kamera akyesibako 3 naye zaali biliyoni 5. Era ng'omugaso gwazo gwali gwa structuring industry, kuyimirizaawo obukulembeze across the country, kulaba nga SACCO ebeera capitalized okutandika okuba nga eyimirirawo. Era omulimu ogwo gwasobola okukolebwa ne tuyimirizaawo offices 25 mu ggwanga lyonna mu subregion zonna ez'enjawulo. Uganda erina subregions 19, so buli subregion yafuna office y'abayimbi, ate era ne value chain. Omukulu John Zaada ayogerako ba producer, ba DJ, ba songwriter, abakubi b'ebivuga ne bannaffe ab'akadongo kamu basobola okufuna offices ezo. Aba direct beneficiaries ab'eyo fund baali around 620 ku batch eyasookamu ogw'omwaka ogwasooka zaali 2024 wezajjira. So ne tujja nga tutambula ne tusobola okufuna sente endala zaali biliyoni 4 nazo 5. So mugatte twakafuna biliyoni 10. Biliyoni ezo 5 ezajja mu December, naye twali mu biseera bya campaign nga abakulembeze ekisooka bali bize nnyo, naye ng'ate era kyandibadde tekiyamba industry ekkula singa sente ezo zatandika oreleasingibwamu obwo obudde. Abantu bandizirabye nga sente za campaign, sente za NRM, sente za gavumenti ne bazitreatingamu ey'embeera nga tebaziwadde kitiibwa. Naye ng'ate omulamwa gwazo gwali gwa empoweringa SACCOs za regions ez'abayimbi. Lwansonga osanga ng'abayimbi beemulugunya oba banyigirizibwa mu kwewola sente. Agende wa Manerenda n'amuggyako emiliyoni nga y'inamuddizeemu kitundu mu mwezi gumu. So ng'ate si bwe kyandibadde. Kati gavumenti, President Museveni n'agamba SACCOs zino bazitandikewo era tujja zisupportingangako ekinaaba kisobose. Batandika ne biliyoni 5 era sente ezo ne baziteekako interest rate ya 5% buli mwaka. So you can imagine Manerenda wakusabira 20% buli mwezi, eno fund bagambye ejja kuba ya 5% buli mwaka. Ndowooza y'emu kuzisinga okubeera cheap mu bintu bya sente byonze ngambeeramu, kuba ne PDM yennyini ya 6%. So this has been the cheapest money available. Campaign bwe zaggwa, ng'omukulu bwe yabagambye nti nkulira ekitongole kya research, twali tulina okukolamuko ku tour tumanye gye tugenda biri bitya, era abantu betugenda okuweereza zino sente bamanyiza ki. So twakola tour mu Gwokubiri, tour eyo ne meeting abantu ab'enjawulo mu bitundu eby'enjawulo, era mu ggwanga lyonna twasobola okuliikinga abantu 2,207 n'abagwamu betwasobola okumiitinga mu SACCOs ez'enjawulo. By that time, that was February, mwezi gwa 2 omwaka guno. Era netufindinga out, of course, abamu nga balina mu challenges, abalala nga bali ready. Abalina challenges ne tugezaako okubayambako kulaba nga bitereera obukulembeze obustructuring obulungi n'okusomesa bammemba b'ezo SACCO nti zino sente si za kwegabira mbu gavumenti yatuwaddeyo twegabire ng'abantu abasinga empolya babyogera. Gavumenti yatuwadde sente lwaki temuzituwa? Zino sente za kuteeka mu SACCOs abantu basobole okuza accessinga. Bagiyita Creative Uganda Revolving Fund. Revolving gwe mwetooloolo. Sente zino za mwetooloolo nti gwe bw'otwala emiliyoni oba emitwalo 5 gikozese ogikomyewo ne munnaatwale. So twasobola okudisbursinga oba okuweereza miliyoni 10 ku member associations zaffe zonna. Ndowooza abatannafuna bali 2. Waliwo Bunyoro tennafuna, then ne association y'abakubi b'ebivuga batannafuna olw'ensonga bakyalina bebatereeza mu administration zaabwe naye nga nabo sente zaabwe ziredi. So twasobola okudisbursinga miliyoni ezo 10 ku buli association kuba SACCO zaffe zivamu ezo associations n'eziri ezo. Ng'era bwe mbagambye nti twasobola okuliikinga abantu almost over 2,700
era sako zitambula bulungi sofa. Funyeko report ku ya Greater Ankole sofa tebali bubi, funako report ku ya Greater Sebei batambula bulungi, so far so good. Bwe munaba mukubyemu ku math awo 10 times 25 mujja kuba mulaba ziba mmeka. Then ne wabaawo main sako eya wano naye yali allocated billion eyo